Olwaleero yes ye omukulu amanyiddwa nga Honorable James Mubiru kinajjukira nti omukulu ono yatwalibwa mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro emanyiddwa nga Aga Khan okubanga ate yeekebejjebwa ebivaayo ne biba nga ate munnange si birungi batugamba nti yafuna obuvune ku kibumba wamu n'akataago era nga batutegeezezza nti ssaawa eno ali stack mu ddwaliro eryo yeetaaga buyambi. Jjukira nti bagenda maaso okubanga ate bamutegeeza nti alina okubanga agenda mu ggwanga erya Buyindi asobole okubanga afuna obujjanjabi obusingawo. Kati embeera eyongedde okubanga esajjuka anti munnange beetaaga ensimbi ezinaabanga ate zimwongerayo. Ate ye omukyala w'omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana bw'atyo naye yavudde n'agenda maaso okubanga ate awanjagira gavumenti nga twolekera ennaku enkulu zino n'abeera nga agisaba nti obaoliawo nabo babalowoozeeko nga abantu obanga abakyala babaweeyo olunaku n'abaami baabwe basobole okubanga munnange emibiri gyabwe bagizza bujja. Naye nga naffe abakazi tulina ekibanja obufumbo ogenda obuyingira ng'omanyi ky'ojjiriridde mu kyo nga byebimu bwe tulina otuukiriza ng'abafumbo. Singa basobola otukkiriza ne tufunayoko ekiro kimu ne tugenda okuyingira mu Krismasi nga naffe tuli basanyufu nga nabo basa. Kinajjukira nti omukulu ono yakwatibwa wamu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya nga babalanga emisango gy'obutujju obutemu n'obulyake byonna twala tugende era nga famire zaabwe zikyawanjaga okudda ku mukulu amanyiddwa nga Dr. Kiza Besigye bw'atyo naye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo nga bw'ayagala okubanga ate akola oluyimba naye obanga akola collaboration naye kyetutannaba kubanga tutegeera agenda kuyimba oba agenda kufeaturinga mu video kyonna kikiri tujja kubanga ate tukimanya weewaawo abangi embeera eno bagitunuliddemu nga omukulu anoonya obuwagizi okuva mu bantu nga ayita mu ngeri ya music. Jjukira nti bannabyabufuzi bangi abakozesezza enkola eyo nga n'omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni aze akikola mu biseera ebya campaign ate nga ye omukulu eyakaziddwako eri omugenzi ng'ono omulimu gwe okusingira ddala gwa kusoma biraamo ku bantu ababa bafudde oba mu kufiirwa. Yes ag'obuzaale yamanyiddwa nga Godfrey Jemba ye naye bw'atyo yavudde n'agenda maaso okubanga yeewanjagira oluvannyuma lw'okubanga agoyinga viral era nga bangi wano ku social media batandisedde okubanga bamukreatinga mu memes ya omukulu ono yalabikiddeko awo mu interview emu n'agamba nti yes gyayitira yonna abantu bamulaga nti yafuuse serebu buli watuuka bamulaga ekifaananyi kye nti munnaye olaba munnange olaba munnaye olaba naye ye agamba nti yafunyeemu okutya era ng'agamba nti kyatya si kirala nti gavumenti oba poliisi oba oliawo bandimukwata ne bamuteeka mu motoka ne bamutwala ewantu eyewala ne bamucunya naye nga ye yalaga bulazi nti yatidde. Jjukira nti bangi nnyo abavaayo bwe bati ne bafuuka baserebu walaba nga akakisawe kati kazze ate ye n'abeera musanyufu wabula ono ye yalaze okutya ng'agamba nti obulamu bwe bwandibanga buli mu matigga. Ate olunaku lweggulo nagenze maaso okubatuusaako emboozi yamuna ne Derrick weewaawo ensobi gye nakozeemu okubategeeza nti bazzeeyo Dubai. Ababiri bano bagenze London UK bali eyo era nga bagenda maaso okubanga bakwasaganya emirimu egy'enjawulo. Ate yo emboozi y'omukyala amanyiddwa nga Kuruthumu tennaba kubanga ezikiza era nga eyongera kubanga munnange eyindayinda oba ebindabinda bwe guba muliro gwongera kubanga gubumbujja. Omukyala ono yagenze maaso okubanga ate atwala omukulu amanyiddwa nga Akramu gumisiriza mu bakadde be n'abeera nga ate amwanjulayo mu ngeri oba yakukyala something like that naye nga ebivuddeyo tubadde tukyali awo omukyala n'avaayo nga akaaba amaziga mayitirivu ng'agamba nga Akramu bwe yabadde bbaawe era Akramu yamuggyemu ensimbi nnyingi nnyo eziwerako ddala miliyoni 20 okusobola okulaba nti ate agenda mu maaso okukola omukolo gw'aniigwa Kuruthumu. Omukyala n'avaayo ng'agamba nti ekisinga omuluma Akramu yamumalidde obudde, Akramu yamumalidde ebiseera, Akramu n'amukula bingi nnyo byagenda mu maaso okubanga ate akaabirako. Naye omukyala oyo nga sinnaba mukuwaako tubadde tukyali awo amawulire amalala nago ne gavaayo ku mukyala ono mwennyini eyabadde akaaba ng'ayogera bingi ku sayidi y'omukulu amanyiddwa nga Akramu ne bagamba nti oyo buba oba bwe bumutawanya nti era naye ayina gwe yali yabbako Akramu kakati naye bamubbyeko Akramu naye nga Akramu emize gye bwe gityo agenda maaso okubanga mbu aganza abakyala abalinamu ku kasente olumala okubanga ate abateeka mu position wayagala n'aziba mamulamu n'agenda maaso okubanga ate omukwano aguyiwayiwa eri omukyala omulala yenna era nga kigambibwa nti gino emirimu gye yalimbye Kuruthumu mbu gy'akola egy'okuba nti akwasaganya bintu bya nguudo bikoze bitya nti amulimba abadde mu South Africa ng'agenda maaso okubanga ate asawula gatako n'okubanga abadde akola mirimu gya kujjamu bakyala mbuto ebyo byonna bigenze mu maaso okubanga ate munange biyiikayiikaawo ngenda kubanga ate mbikuwako oluvannyuma tulenga tweyongerayo n'ekibozibozi kyaffe ekyolunaku olwaleero. Amanya bampita Tasha bangalira South Africa Johannesburg. Kuliddwa amasimu nkyaleero mangi nga bambuze kubikwata ku mwami Akramu.
Akram was my boyfriend, was my man. Tubadde tubeera ffenna wano South Africa era tumaze ebbanga. Naye ekyasinze okunnuma yabwasiza omukazi mu ssente zange. Yatwala ssente zange ng'ajja e Uganda ng'agenda ziteeka ewaka. N'atuuka e Uganda ssente zange n'azikozesa ebibye. Neze nali nsindikidde sisita wange n'azimusaba. N'amugamba agenda zimusasula obukadde 8 n'abumugyako okutwaliza wamu Akram akozesa ssente zange obukadde 2. N'awasaamu omukazi. N'ennyumba gye tubadde tubeeramu wano eno baagingobyemu. Akram yagaana osasula ssente ate nga nazimuwa. All I need is my money back. Kyekyoka kye njagala. Sina Akram kirala kye mwagalako. Njagala akwate ssente zange azimpe. Munnange nno yanjokesezza alimba. Olw'ensonga Akram bw'alekawo Naaki n'agenda ne Tasha twayogerako. Tasha n'alyoka avuma abatuuze era n'agamba nga bw'awa Akram ssente era n'Akram amuwa buli kyamusaba amuwa. Naagi yeyonje ono simanyi ye alina akawoowo. Kati kumbe bamukola kalimu. Bamaze okumubba akomyewo. Kati Akram akola ajja ku ssente yazijje ku Tasha n'agenda alaga ensawo Namwandu. Kati bw'aba yamulaze ensawo Namwandu n'ayingira kyere. Kati Tasha alina okubeera mugumiikiriza amanye nti ssente ziyeri zikola bajja zimuwanga zirimu n'amagoba naye sisuubira nti ogwo omulimu gukyaliyo. Kubanga munnayo omuntu okumulima mbu olinginiya wanguudo n'agenda akizuula ng'obadde okuulamu embuto South Africa nga bw'okola n'obulimu simanti okola n'Abaganda awo we simanyi. Byebyo nno bannange naye ng'ate njagala ojjukire nti eyo si ye kapo esose okuvaayo kubanga munnange balaga nti beeyagala banjudde bakoze biki naye ate ebigambo ebijja ne bivaayo oba ebipya bye babadde batamanyi ne bitandika okuba nga bivaayo. Tujjukira wano omukyala amanyiddwa nga Precious Remy ebibyo bwe byatambula bangi abaze babeera mu tulubeero naddala baserebu baffe weewaawo ba social media in-laws bangi batandise okuba nga bawakulayo obutambi bw'omukyalo namanyiddwa nga Krusumu ng'alayiranga bw'atagenda kubanga azzaawo omusajja nga bukyali kubanga omutima gwe gwali gukyayaayanira ki Haji naye kati balabanga ye akoze ki akedde ennyo. Anyways eyo nga tuvuddeyo ye omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo ffenna twabitegedde bulungi nnyo nti olwatwaliddwa ku polisi yagenze maaso okubanga yeegaana okukola emikolo egy'okwanjula omukyala amanyiddwa nga Makula era bw'ati n'agenda maaso okubanga ategeeza nti yali akyaziddwayo bukyaza naye kaakati nno bo bannamawulire bagenze maaso okubanga banoonya abamu ku abo ab'ebitiibwa abakulukulu abalimuko ku mbavu abagenda maaso okubanga ate bakiika ku mukolo guno oba bawerekerako omukulu amanyiddwa nga Aloysius Bujingo era nga gwe batuukiddeko simulala ye mukulu amanyiddwa nga Pastor Kayiwa Dennis naye enviiri z'abawedde ku mutwe omukulu ono okwongera okulaga nti naye munnange ebyokwanjula si bye yaliko naye yali mu mikolo gye gimu nga Bujingo gye yalimu nti naye yayitwa buyitwa simanya kusabira bisa kwegamba nga ali awo apalapalanya alinga makanika. Anyways inakubanga ate mukuwako ate oluvannyuma tubeere nga tuweyongerayo ogenda ayinza okukyalayo nagendayo kusaba ekyantwala to pray omuntu yena yina asabirwa niwaba nga ali condemned agenda kufa era asabirwa buli muti yina alina access okusaba eri Katonda ensonga lwaki nagendayo okusabira omukisa famire yaba bampita asawerekera nagenda kusabira abantu naye lwakubanga waliwo engeri gye batusabamu bakiyita batya ye dress code